Tuba tuli awo Jaden ng'ogula emmotoka. Kongula yeri. Nedda. Bagamba Escalade. Ngamba Escalade bampadde ziloisi. No, no just kale abantu abagala okuza account. Be batandika ebintu ebyo. Bamashalomu. Abantu abo balina empisa embi. Babi. Olaba gundi, olaba campaign yaye kyagenda mu maaso. N'ebintu bingi nebigibikka. Twachogera nako. Yes, abantu bebafumbirwa, abantu bebewasa, abantu bebecha. Bulwadde bwo. Gwe bakusiba bovaayo bakuleta mu koti boddayo mu. Wabula Jaden yasamirira muri. Omulala bwalangira exiwo butamugamba kayira biyo. Ebyo byonna nga bibikka campaign. Babiko obulwadde bwo campaign yo ulira obulumi. Campaign bagikuba. Bagirwana. Campaign okukka. Tugenda ate mu bululu. Bagenda mu bululu. Obona ndo ngobute wandi badde ubi nange jjuka we mbamudwaliro. Olwo kati yampadde nerabira okugamba banange principal wa NUP Kyagulanyi Center muyankubira essimu ngaga tugende yali mu Northern Uganda eyo naye nga akuba essimu ng'essimu yange erimu kodi nga wagitadde mu kodi ng'erimu kodi nakuba kaba yanvaako ne Miki nankubira Miki wine nanga mukulu adda kunoonya ngaagala kuyamba ku Jaden netukunoonya ate bakyekya nange bankwatira nawe de nali ate nkutwala ate ne bambi Bobby aga kukola ki kufunyira saka kati bizze ate kataliiwo nga taliiwo naye kenyintu tumulabake nali tumulabake gundi nene nawe akuloga tatudde omusajja campaign yo yewadde yo kuyamba nera nzikiriza nkubana essimu kansoke ngura ku HM bazo okuse campaign bagiri bubi HM Miki wine bambira ngamba omusajja omukulu adda kubira essimu tokwata bane naswala so chovola nakwezanga posta ngeliko date zaki ngolo tugezaako gatta ino date enakola nti atejja kukola kusinza kino ngikibadde we enakola nti tejja kukola ki tejja kukola kati neera nga tubikola tusirise ovuki abantu kye batasiima bayi bamanyi mu kusiriikirira ennyo olwo sente tuzikola ki nzirya nzimalawo ukategedde nebaga negasse n'abansondera abambalira omuzannyo tulya ki tulya sente toba gayi nawe njagala osondeko baleke gamba nti mwabambalira omuzannyo temwasonda okitegeera nga bwe bakitwala kuba bwe bakitwala kubala muzannyo naye kasita namwe muli bazadde tokole matata bali gukubalira nedda kali nkole ntya nedda leka nkolime mukama wange yenna aguyita omuzannyo nga bwe bambalira muzannyo nga nno nalya sente kasita nawe oli muzannyo naye bw'oli muzaalanga tuulanga ne Kasuku ne Shalom ne Zubeda bagukubalire Jaden no kati ate nkoli ntya olaba Bible egamba olimira okwesenga ogaba omukisa bwonna balangiriyako omukisa buli akwogerera ekibi olaba nafunye obuzibu nze banjogerako bibi okitegeera bwe neewozaako bagamba omwana ayogera bubi tebaagala neekole ki neewozeeko bagala ofe kisiiri bakuttire bakugiraga bituufu la tayogera asirise bituufu kyokka buli bwenjogera weeti bagamba ayogera bubi ekisinga okunnuma bataasonda be bampaana okwogera obubi abasonda basirise tuwake tuwaleka abwadde tebasonda osanga bakyagattagattamu tuwaleke tosagatta kuba September mpaka kati so kati how do we save Jaden ni mu tree oyo gonywa ensanja bavu nezizimba mu bulago nokwata mu muntu ayina ensanja bavu ezizimbye lymphatic system nga tekya draininga bulungi nofuna lymphonoids abamu bafuna ebinyama ebizimba mu bulago zetuyita tonsillitis ne adenoids abamu ne nose polyps dira ensano ya neem tree teka ku mazzi agokya tabula nywa ku makya n'akawungezi bw'oba w'abaana bato bateremuko ku mbisi gw'enjuki obafumbiramu enkooge osobola okufuna test ennungi kuba kakaawamuko okoleka sweetena kijja kuyamba okusaabulula tumors ezo abalina boils ejju terikukutte tulina ka neem oil oyisaako buyisa ono oil wa neem agoba amayute abalina what's ozimanyi ensundo mulimu ze tuyita facial what's mulimu ze tuyita genital what's ensundo ezikwata mu bifo ebizibu ebyekusifu oba ebyekyama ebuziba nosanga olina ensundo zonna zamujjula abamu babiyita binanansi abamu baziyita nsundo za kikula bwe kitya oba kitya nimu oil ono musumulule teeka ku ngalo zo siiga awali ensundo nywa nimu powder wajja ogenda okuyita weeks 2 bwojja okulaba ddala guno omuti guyitibwa miracle tree
The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Shit. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Minya Oriku Shalom 256. Don't forget to subscribe and subscribing. Kindly notification bell register so that you get notified each and every time that we upload. Wenga atomisinga chincho nachona. Then wateka je twane mitwalo ndoza twalinga mugumu something. Watulekera? Ogwachi. Ogwa sub. Kitu. Twali mutwalo. Bakatune mitwalo 3 mu kanana. Batunga banji. Bwetwatandika channel eno Jaden bwe twayimbanga n'otwahitia nje bakandeetedde wano. Okakasa. Bakandeetedde 1 year ago. Mama. Bakaleeta. 1 year ago 2025 kituufu. Luganda byo twasooka okukola eri ku gundi Stand Hotel Sibyangu. Eri kusibyangu. Kusibyangu. Maulana jayimbira. Kanji kulage wane no Jaden bagindeetedde. Engamba ono yeje awo nga tuzimba channel tugatta bannange nnaku eri mu nseno kikaluwa akantu ko kakano sebo kache tumulaga kitone kya design lave sana baza ngokuteko baka komizao yera nekakuba era nekakuba ngochai n'enviri kakuba nokolo wazyo zine ebyo kyotegeeza omukwano no waliwo zine ebyo ebiseera kati ninachi katoina basalako which is okay Jaden tewankyali amukomera naye najja wanaku nnyingi eno mbu omwana wanu atolina mukwakwa gwe mutabani wange najja ku kooti olaba kaboda ke nalinnya bannangira baga omulwadde anoonya ki mu kooti naye kati nagamba kati okimye ekinga bujuka ebiseera bali mulwadde ngenda okulaba ate ngozze ayina okujja munaayi oyagala ngatte mbona alangira kati abasawo bagala katona kajjamu akalu kakuyamba ku bulamu bwo nkeera bidde asawo ziba bali komendi nkeera bidde ne tokajjanga mu Jaden okajjiramu ogamne onzo okujjamu akanya okutukira no ku set so today we have Kayanja Timothy alias aka Jaden otwatandikanga tukola obuntu bwafaawo ente twakolanga kyose ngojje kwa Kevin nawo ngopayo akantu awo ne watuka nobeera busy neka tenaku zino tokwata masimu gange kizibu ne messages kuba bulu in fact ozibwa na great tiki Jaden kani nabanje nga bulu nako zirabankereza nina abantu naompereza message ne mama natero okumala mpozinga ojirabe nga soke njiri replying nagamba ki sasa deni utadda message zo Jaden omuntu wange mtani wange Jaden bwe twakola Shalom 256 okitegeera ebyo byana nabigambe yo channel twagikola fabe twatandika mpola nga tuwaya akantu nosoka nokuba netuuka mu gw'omukaaga abalabe ne bagamba Jaden asaaga awumuleko zino obulungi atenava mu ddiiro tulako ekasebo ng'alowooza bakyamulaba n'omuleeta kati n'onvaako ate n'ogenda ewa Shamimu ate n'okuba nnyo balaba ewa Shamimu awo bola YouTube kyekyewuunyisa mwana gwe bwe bamala okundaba ewa Shamimu ne bandabako n'ewa Sayimo kati bamala okundaba ewa Shamimu newa Shamimu ne bagamba kimala abantu bane combination ne banyumira nga gundi tumwagala ne gundi kati gundi tumutekeko ne gundi tulabe leero gundi twamulabe ne gundi kati mulaba agenda kwogera kimpola mpola so embabu naye oli mu set mwana atu bino birango kanagenda kakufunira kano kati chokomero kabustinga imyaka tugo okwesabo immunity cells so naye wango lwala omutwe okuluma obulya kamunguluze oyo habakola ku bantu nga balamuddala chokomero musange mu supermarket ne dosho musange mu Uganda wonna bane kalungi nnyo abalwala kafune aba kadugabo takolako habakola ku balamuddala atandikira ku immune system already eriwo nga yamanyi kitegeere kati wakwata kuyiyonga nafu atuso obutakuyamba nafunako omusajja wa Habu gwe nakuwerezaako ng'agamba nedda kati walaba Jaden mujjanja mbalina naye namugamba
nze totandikira kunze akuweyo nkuwaayo nze si gwompa nze nkuwa onawo manya alabanya gundi ye manyi bangi kliniki nze gye nsiiba mukuwa n'omuwa eddagala n'ebbanga lyetugeze bw'atawo n'ogenda mukomera nabasuubiza bonna buli alina eddagala lye nedda nti katuwuliriza kati no kekikunnyonnyole bw'oba ngambye essimu eno iPhone 13 ogijje mu kibuga nga iPhone ki 13 male yalituuka ku customer nga iPhone ki 13 lwaki atojja mu kibuga ngambye iPhone 13 naye nekituusa nga iPhone 12 ate no ngamba nedda bintu si bwe bityo ebikola mwe mandaga 13 kenkuwe 12 maybe Jaden you haven't given it a try that takola ayino bagenda vaayo kati byewakane nafunyo n'ompera joyangambi wawone yandagiya nangamba ne kati uyu musawo nze mukutuusaako umanyi byakyamanyo ne mga ate gwalina eddagala byakyamanyo ne mga ate gwalina eddagala erikola lwaki byakyama anti gavumenti enzo basaako emisolo bisibisi nedda mukama wange something that is biba tagisasula tatunda habo something which is legit yes something which is legit bakitundira mu nzikiza okitegeera eddagala erikola teriba ya black market mbwate manyindi waka abantu batono tono kicho ligozo oli wako batono biba kulikola lwaki oliwa batono ninga likola I've seen people were testifying like no of course not Squasel but mpindi onya gamba 9 inch galanga kategedde simanya bichi eddagala lyabwe likola ku bintu birala nnyo lwa kuba bawulya bandi yagadde baligeseko ne kubiki ne kubirala okitegedde balinga na asawa tunde mungu kati yakubira nagamba kati olaba super cells zino biki super cells ezo nedda kati zikwate nga Shalom nga wali awo nga mulamu zimusimbi bampechi super cell zikola super cell simanyi oba zikola biki naye bawulira baba bajja mu inbox ya abaga kwa super cell bino bayina bana aba gondi super life wategedde ebyo ogira binono okategedde nomugamba mukama wange kati ebintu bikwate Shalom oyo nga mulamu bwati bikole ki bimuwe wallahi bwataddanguluka siyenze nika tosabiwa muntu ngazi nebikola ki system bijimenya bumenya cause biba byamaanyi nnyo ne bamperi amaanyi geisajja ka coffee nakalimu kagenda nakalimu kakola ki ewanje girl is that opposite wa we babeeranga wa aba super life babikuwa simala bizimba immunity ebikola ki tebina immunity gibizimba kati bagenda kaya nabanyine byo netebina that maybe the changamba Jaden you haven't given them a try to follow ogamba kati olaba kati nzike nkubulira olaba no wentise kumyaka 23 doga isilimanyi ajo maze Kampala no tukagatte si Kampala je maze mbulamu no je maze mbulamu si kifu sogera ku kifo je maze mbulamu anko anti kati nkunnyonnyola tatogera ku bya bulamu togera ku bya kifu ebbanga emaze mbulamu emyaka 23 abyaka 23 wenyo yangu wali okwesako teri dagala lisikoeseza teri habo gosikoeseza banyweseza ni kumanda abo bolaba nagamanda manyi ga cleansing system go aliko menji amanda nadala mu abali eyo nina simanya bandi banyweseza amanda banyweseza emikikimbo bubanyintesa mu nyindo wenja simula emikikimbo tisamu habo medicine gwa buwunga bakuwa n'ogunuusa tuwakuwenja nengena ne bankuba simane ne bankuba obumuli banzijamu bulwadde babunzijamu bankuba bumuli I've seen worse mwali mwenza musawa muganda ngo musawa mzungu yakuba obumuli ate yali musawa mzungu whether yali mga bebanera be bamwe abahabo benjogerako gwe ngamba give it a try ngakuba bumuli kati ngakola acha akalinga waliwo obuti abuyita simanyirinnya ne babunyika mu mazzi obumuli bwabo buzimba webuti okitegeera kati bukola formu nga yakawuka okitegeedde kati obwo obuti kati bwabukubako we bati bikengeje babuzimbye bunafuya ambazi kwasoka bunyika mu baafu nebuzimba nabukuba bwe bukunkumuka wali nga olaba obadde bwe bukabe ebyo bimalamu ebuka si musawo muganda bona bahabalist kubata nkwasangako ku ndeku nangati jinyenye asuli musawo muganda ba ngagenda ko ne jinja nendinonyako nayine mama wange oyo netunonye eddagala omusawo omunampa gama namba eyachi eddagala liganda nenjinywa nenvayo n'akadomo uliriza nenvayo n'akadomola kalamba nengwa ku musawo Pakistan yenga ata ina lyalina nga teye ne lizungu talikkiriza nga ganywa lina lyokka
Pakistan. Yes. Alina ekirevu kye. Yali mukazi. Naye eddagala lyanywesa awo lyabanga mu bucupa. Naye ng'onywako emirundi 2 olunaku. Then ng'ebirala byali recommendinga okuba mangado oyo. Omukuba mu juice n'omunywa. But naye lye kyeryakolanga kale lyazangamu omusaayi. Kati kye bakola kiri bwe kiti ekimu. Abamu balina eddagala nga lizzaamu omusaayi. Naye kye beerabira nti kimu. Nti yes bagenda kugukuwa. Osobola obbeera naye buno mulwadde buli tweke jjoko mulwawo obbeerawo nga tolwala. Lwolwadde ofa bufi. Yes. Osobeerawo emyezi gye ng'etaano. Nga tolwadde. Era nze nsanga abagundi abazadde eyo mu ddwaliro. Naye waana naga mwana wange nno omulaba. Mwana ono talwala. Mwana oyinza okugamba ono mulamu. Lwamulwaddeko afa bufi. Ogenda omubuuza Simon yalagamu. Naye Simon yalwala awo n'afa. N'ekyo obutalwala kiri very risky. Osobola okufa. Oyongeza ku misinde gye gy'offa. Ekyokubeera nga toggwamu musaayi kyongeza ku misinde gye gy'offa. Omwana wange ono tebamuteeka ngu yadde omusaayi lwe bali kumuteekamu. Ajja ffa kubanga teyagumanyiira omubiri gwe tegumumanyi. Bw'owulira ekigambo ekyo ng'ogenze mu ddwaliro n'agamba muneno Simon yafa tofunamu okwesika n'otya n'ogamba kati gwe bagambye obugambi nno tatiisa. Naggamba nabeera nko ku kitanda ng'obeera osula wano nakwiranye n'afa wano. So kati gwe bagambye obugambi takyantiisa. Kuba nze nabalaba nako. Abafa. Yes, people die. Baana baafanga. Ono n'afa ne bazzaawo omulala. N'omulala yes. Ali nti abakirinze babeera bangi. Naye banaabeera ku ggwe. Era ono bwe yafanga ne mukaaba muge mukaabyawo mama we n'akaaba n'akolimira obulwadde. N'akolimira obulwadde. Ne baleeta omulala. Obulwadde bwo babukolimira nange mbukolimira. Naye buli afiirwa akolimira obulwadde. Mulimu gw'osanga ng'alina bana. N'omugamba kati nga eyasooka okubona bati akola test aba teyamanya. N'omugamba naye muzadde munnange. Kino okola kyaki? Abaana bana. Abasawo bakulagira bw'ozaala asooka kola ki? Omwana onye ebibi. Mwete. Bw'ekyo taate mbasinza we mba nze Kaaliya mbasooka afaanana. Mwenna mbeera Bakaaliya. Kaaliya omutazaala. Mwenna mulina baba Kaaliya. Ebintu by'ebasomesa bino nobba omulamu bibasomese kuba omusawo yasemba obibasomesa yabibasomesa nga mulwadde yafa depression n'avaawo yali awo yes baali bamuta Dr. Press nga teri okujja ku klinika awo n'asomesa abazadde yes omusajja yamulekawo n'afuna depression n'afa. Omusajja yamulekawo? Yes. Kankwata esimu yakwefulukuta eno tugenda ku mpewo. Ndi bulungi mukama wange mpozi gwe. Nange mwende ndi bulungi. Kakati abantu nalabye bakuleetera. Yesebo. Nga bwasonda sente zaabwe sente nozigulamu emmotoka. Nengabadde. Omuntu bwe bamusondera batakyakirizibwa na kunywa ku soda. Takirizibwa omuntu bwe bamusondera kati wane Kampala kye nalabye takirizibwa kutambula takirizibwa kulya teweebaka teweekyusa. Weekyusa ki ng'oli ku sente z'Abannayuganda. Ne bwe gaba amazzi ga 2,000 oli agakulangira nti munnaye oli ku ssente zaabwe. Ovuki kye nakkiriza kubeera si zange. Wayinamu ezizo. Naye ate nedda munnaye kuva bwe bampa ku zaabwe kati bakyakkiriza nti ninamu ezange kati zaabwe. Ovuki nakkiriza nti ne bwe nfuna ezange kati zibulira mu zaabwe. So atuliza omubukozi wabita Jaden yakyaka nnyo mukasi yali Christmas ya mwaka ki waffire eddoboozi lya Jaden egenda muluma. Yali 225. 224 nga guggwako. Kakati okuva ali watugamba nti olina obulwadde bwa sickle cell era weetaaga buyambi. Okuva olwo owangadde otya obadde obeerawo otya okukakasa nti mbeera kati nnungirungi mukko. Mba ngenda mu ddwaliro n'abasawo ab'enjawulo bendaba buli week. Make sure bamutenga eddagala lye nnina lyendiko n'okumakinga sure bayongerako ki bajjako ki kusoba nga ebbanga tulikola ki tulyongerayoko mu maaso. So oli ntaki n'abasawo okuva bantu badde bamanyi okuva olwo obadde ku Bahamas ku beach kweyagala bweyagala. Nga neeyagala
Nedda mukama wange naye mbadde nina ebintu ate nga bya ddwaliro nga ava mu lino dda mu liri. Yes, naye bo bwe baalaba nga nsiriseemu ne bavaayo ne baŋŋanga we naguze emmotoka ey'ebbeeyi ennyo etunula ng'omuntu. Naye nga ye emmotoka wagigula? Nedda mukama wange. Ate gye baakulabamu wali weyaziseemu bweyazise? Ye kituufu eyo nali nje yazise nga nina gye ndaga nga walako nga saakukwatawo booda. Kasita tukusondera ssente. Amiina. Olina okukola ne ka vidiyo. Ate leero ngenda kweyazika emmotoka. Ngenda tandika kati okukola vidiyo nti bannaye leero gye mundabyemu leero si yange. Leero ndidde emmere. Ndi wano ndya emmere naye waliwo. Leero ndidde emmere, leero kati nywedde amazzi. Sobola olaba nga munaaka. Kati ssente wabulayo olinawo mmeka wabulayo mmeka? Tulinawo $483. Twagala miliyoni 3 of which bannayuganda nali mbasabye emitwalo $4.5 of which $4.5 buweerukadde 161 of which ngezo zikola sajjale yokka nga teriiko ddagala teriiko wakusula tekuli na kulya. Okay, so kati wabulayo olina kirana mutandisiza wakyabulayo ensoba n'embibiri? Yes, wakyazibulayo. Kati nteekateeka ky'ogenda otuyisaamu egendo gye tuyinza okuyitamu okuwa ku ssente? Twategekawo charity match, football charity match era nga gugenda beera mupiira zigenda bba mpaka za mupiira era nga abantu club agundi ezenjawulo groups ezenjawulo zigenda kusamba mugenda bbamu abaana ba Twitter abaana ba TikTok ne mikwano gyange n'abalala abagwa mu category y'aba professionals kati nga mu ba Dr. Kwefulukuta abana abagadde okusamba ku mupiira. So era okuwandiisa ttiimu yo emitwalo 3. Bwe just ayagala osamba ng'olina ttiimu gy'oyagala nkuteekemu emitwalo gye 2. Okuyingira ku mulyango nga toli musambi oli just muwagizi emitwalo 2 ne VIP emitwalo 5 era nga tickets zaafulumye. Tugenda beerawo ku Yes Center ensambya ku kasaawa ako era nga match eyo yanga 8 omwezi gwa March ejja bba Sunday. Lujja bba lunaku lw'abakyala. Kale sebo nga 8 March kijja kujja ku Yes Center eri ludda? Eri ku Yes Center eri nsambya. Nsambya. Wali nga okkirira ku kwembasawo awo wennyini otegeddewo. Kale 8 ttiimu okuziyingiza balina ttiimu balisasula ssente mmeka? Emitwalo 3 okuwandiisa ttiimu y'okugiyingiza. Sekinoomu siina ttiimu n'enjala kujja ziba mmeka? Emitwalo gye 2 n'emitwalo 5 VIP. Okay, kati noonyani okuyiza ali mu nteekateeka ezo? Onoonya nze nga ku namba zange n'ennamba nga 0762 53 40 32. Ya MTN nina ne ya Airtel eri 0745 51 9620. Okay. Kale kankusabire baba. Kale Dr. Kwefulukuta. Kale tuyanza nnyo tuya. Nange neyanza. Kale. Oyo abadde Dr. Kwefu abadde twadde live ku CBS. Yes. Kati mama kano n'okulya emmere banyagali banasooka bategeeza mbanya kati ngenda kulya emmere. Yes, munna ati wa ku ssente zaabwe. Ozirya. Ni tukumyewa. Twetwogera ku ki nga nagenda kulya kulangira mmere. Twetwogera ku byakufa. Ebyokufa. Oga Dr. afa depression. No, se ulade siwe wamutta. Abantu bamusula mu depression. Nedde simu musajja ino musajja namulekawo. Nafuna anti kati olaba. Ngama kizula anti alina sikosera. Fe batwalanga baliko obulemu. Ofuna omuntu obulungi nnyo ne mukkiriziganya bulungi nnyo. Nga kwagadde nga bwoli. Ngomazo Oliver nga yo. Waitawo emyaka 2 ng'olina mwaka gumu. Nalabanga omukalubiriza. Omumenya watosoka mugamba anti nasikosera. Sibidi tamugamba lugenda bba buzibu. Kino kyo kikulesaawo ng'akyezuulidde. Mbona nasikosera. Bw'omugamba n'abeerawo tebubeera buzibu mu kusooka naye atuuka n'akiraba nga buzibu. Kuba oba olwala oba omukalubiriza. Ale emyaka ate kati ngeri gyakimanyi nti mufa mangu. Abatalabawo musajja. Abatakulabawo amayisaawa yonna wafiira onandekedde kyono. Mufa mangu Jaden. Gwe wangadde ka at least. Kituufu anti kati ate kinadde nnyonnyola abantu.
nti it is tricky nti abawangalawo be batono nnyo bwamikabe bakawulira nti ba myaka 25 tunagwe twasomanga naye yes ate ye nno katugwe nno je oli bulungi no oliye bino ebigere tunekyawakati yafuna stroke nga kyesima ennyama nga yeesima webagiyita webamwita leg ulcer osofune bwawo webatikola nga kukano ku ages likwata ku ages kati nga wanu kakongovule awo ku ankles oba wanu kakokola neligana obona ojjukira wanda banga nnyambala ekigere wekyazima yes akakantu kamalako emyezi 6 nikagaana owona naye kawona mpolampola kokka kwawo wokafiirako tekawonera ddala kasita otandika okunoonya eddagala eryenjawulo kasita otandika okukanyiganyiga otandika okanaaza nazo tekawo zitubo oyiwayiwayo ebiddagaladagala tekawonye naye kiranko kigambo pain nga mwana oli pain gyeyalina twasomanga nayo kyogera ntukuba alaba interviews affe naye alesi kati agenda awona naye nga ekigere kisobola okuwunya essomero lyonna ng'alina obulumi yes biba biruma abaana kati nze naye sikyayambalanga ebiseera ebyo wanda bangumira mu sando engato ziba zikakosa yes ate wezikanyiga ennyo nga osanga kakoze eki nga katuse nga kazimbye so naye no kali kanekawona nki mpolampola so abakulu be batono ennyo kizibu nnyo musaamu gwa myaka 25 kizibu it is very hard naye nga ate abatoyi basinga obuki obungi bebasinga obungi kitegeeza ku 10 bazaala nga bato kubaako 2 abakula basigadde bafa bato kati omusawo yali asomesa ebintu ebyo kati obulwadde bwobwo oli okukubanga obulwadde otyo buli mugundi magumba nakunyonya ebintu byotategeera nedda bwa musaayi badde bwa musaayi bw'oba n'okola interview oli Kasuku live noga muzeeyi wo omusajja yasikamu teyakwira ku simu wa family y'ekika kyamwe akwira ku simu agambe jangu tukole jangu tuyiye jangu tukwatire wamu tuyiye no babaayo bankubirako nabako kibakola kibiki of course kwa nabo baba bagala okukola ki okuyambako okitegeera nze olaba ekya muzeeyi wange okwawukana ne maama wange sikiinaako buzibu amateeka we gatugakola ki ogambye buli mwabeera carrier yes even your dad isn't safe maybe taba mulwadde toba omulwadde carrier taba mulwadde yes you carry that gene nyanga nze siri mulwadde era babalamu so zaala omwana nga atayayina yes osokwata kati weewako ne munonga naye ayinayo gene eyo awo muzaalira nga mulamba nno awedde emirimu kuba amateeka g'abasawo gaggamba muzaala asooka buli omu agenda akola ebibye tekibite baga nti towaayo buyambi bannaayo abasinga tebawaayo obuyambi buweeyo abasinga tebawaayo buyambi abasinga babaga naayo mukazi muleka oyo n'omwana amukola ki amuleka tebagamba kulekawo baana babagamba kuzaalayo ku baana balala balamu naye omwana asigala ng'omukola ki bw'oba ofunire obudde ne mu ddwaliro ogendako naye twaliko mu mbeera ng'abaana sebo babazaala ne beereeta bokka mu ddwaliro nga tooza babakkiriza nga tooza baagala obbaleeta nga balinga abaswaza munnaaye omuntu akuzaala n'abanga akuzadde ng'aliko obulemu lwakubamu ebintu kati bikyuse ffe tusomyeko naye abantu ng'omwana amuzaala n'amuleeta nga muto bw'akulamu n'amuleka yeetwale naye ng'omusanga n'amadaala gamulemye okwambuka nga talina gambukawo madaala ng'obulumi bwaliko bwakika bwakyaki n'omubuuza obeera ne mama ne taata wuntiye oba mambeera ne mama oba ne taata naye nga mudwalira ze yekka okitegeera so kiri complicated condition nzibu nnyo oba tabasomesa abazadde nga bamaze okuzaala nga bamaze nti kati n'abasawo bennyini bali bize bannaayo abo bino ebintu tebyetaaga omusawo ali bize alina okukola kulala tebyetaaga nga yabikusomesa we need counselors in this okitegeera natwalanga mukyala wange awo okunywa eddagala nga lubuto naye nga nze musajja yekanzaaliyo era nga n'abakyala bakyewuunya kati bw'ogenda ku Psychosol Clinic awo Mulago abakazi bangi okusinga abasajja era omusajja gw'olaba leese omwana we muwe ekitiibwa kyamaanyi nnyo
Twatunonya twefula busy. Twatunonya sente. Just tebafaayo. Bwa muzaala we bati emisinde gye batwala. Bw'omuzaala omanyamu kati bagambira mwana nasikoseero nga muzadde. Banti kati jjukira atandikolaga signs kisinziira wali walaga ku myezi 6 wali walaga ku 10. What are some of the signs ng'omwana? Wali walaga azimba ebigere biba bimuluma azimba emikono. N'amaaso gafuuka ga yero. Yes. Tone ekyo kijjira ku gundi eziba zikutuka cells ziba zifiira ku speed ya waggulu. Kati bwe zifa zeeraga ku maaso awe. Ekyo ekituukawo. That had to break, eh? Kawacha lwafa de no mumanyi. Utolobana yakwa gutwajeganga kola KBS. Yazaala omwana. Amuzalidde ku Lifeline Royal ya Bay. Wazaala omwana nga atali n'ekituli ku mutima. Naye anoonya $3,000,000. Kitegedde. Kati omuzaala osomanya ne bagga omwana alina sikoseero. Kati nno oyo omulaba. Ow'ebisatu nti bazikusaba lumu. Tiwoziwaayo oyinza obutaddamu zikola ki? Zisaba. Naye waneno bwe bakuzaala bwe bati. Abazadde bakujjanjaba mpaka nina baganda zisinga bamanga ine mmotoka temumanyi sente zammaliddeko. Sente nnyingi, sente mpitirifu eziyise. Okitegedde. Oli asooka okulaba nga $9,000,000 ze baasonda. Nnyingi nnyo. Naye tetusobola ziteeka ku level. Tetusobola zigeraageranya. Kuba nze nabeeranga mu ddwaliro ng'ogenda mu ddwaliro lya private. N'osulawo ekyo kimu ne bakuggyako 3. Nga bakutaddeko nno unit emu ey'omusaayi ne gundi antibiotics. N'ogenda eka. Kireki? N'osulawo ne bakuggyako 4 ng'olwo nosuzeewo ennaku 3-2. Ne bakuggyako 4. Katebeeza ng'ekyo kituuseewo mu myezi okumala emirundi 3. Goza yazikola aba azijjawa. Ne waba ggwe Shalom ne kikutuukako. Ate nga si ggwe yekka gw'alina. Nanziba obulala. Abayina sasula ennyumba, muyina oliya, oyina okwambala, osoma, okitegedde, oli onywa, ate jjukira kati gwe byolya si bye bamu ne bye balya, gw'olina bye bagamba okulya by'alina okunoonya mu katale. Maama tawulira ennaku ng'alabye ne bigenda mu maaso nga twali mu kuzannyira mu bulamu n'entuuyo ze. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Kati olaba waliwo ekintu waliwo otuuka mu bulamu bw'ensi eno n'oguma kati nze ne mama wange naggamba tulaba ebintu bingi we've seen worse. Tekyo osobola kuŋŋamba leero n'obeera ng'oyogedde nnyo oba tolina kye waayogedde mukwano. Abantu bayogedde oba tolina kye waayogedde there is nothing new. Tolina ky'ogenda kwogera. Okitegedde. And just clarifying, just nze okujja ne mbannyonnyola nti kati sente zammwe zikola kino ne kino. Just nkikola kubanga ki sente zammwe. Katase. Yes, naye nandibadde n'ekisoma okwenyweko ssennyonnyolako. Naye ate sente zammwe nziwe kiki? Ekitiibwa. Kinkakatako bba nnyonnyola n'obba waki? Accountability. Obutanyigira kuba buli ensirika bansiiga erinnya ebbi. Sente zaffe ekituufu yazibba lwaki twakafunawo sente mmeka? Tulina $93 ze ziri kwa account. 83. Ogenda bagambye ni mmeka nazo ogedde awo ezinkanze. Ati baagala 3. Process yonna okuggwa ebeera mu 3. N'ebitano bisobola owera. Waliwo kye bayita basojja okukolako n'egaana okukola ne bagiddamu. Ate nga kyagisa sente endala. Bagiddamu bakusaba endala mukwano. Tebiringa byoguze engatta eno naye tekutuuse ke nkuwa endala nedda. Osasula okuwa engatta endala. Twakiswa ku inshualinga. Ne tufuna insurance policy covering your treatment. In case it has failed to work out, then the insurance company incurs the cost. Can't we do that? Kati olaba waneeno teri insurance company. Teri insurance company. Waneeno ne weebeeri ewa mulwadde sente ziweza bukadde 10. Kabubu 15 teriiyo. Ate nga siwa tuwana neeno insurance ne waba ofudde. Kituufu. Naye tebaweza sente ezo. Tebaweza sente ezo. Insurance esobola kuwa sente ezo. That means ezo sente olina bba nazo mu mpeke.
Chokwata no jebbi. Oshegeera. Bogati baga milioni, bogati ja kwetakisa milioni 3. Berawo ne extra yebi. Yabi biyo bene milioni yebi. Bitano. In case process waba kujjeko abukadde 10 negaana. Obo inawo 10 obuddamu process eyo. Ate hearing process endala. Bayira uliriza. Bwe bagikola ko ba transplant we bati. Bakuba yenna ku 10. Jemyezi 3. Nina ku 10. Nga tovuddeeyo. Ezo naku 10 bazibayira oli eri. Olya. Osula mote. Ng'olya osula otambula kuba ino banga baku reviewing abo very good. Nga tekulina ddagala. Ennaku 10 bazikubalira abasinga benjogeddeko nabo bamalayo 5. Expenses zibasuseeko obuki. Bungi. Okitegedde. Obo ino komawo waneeno. Okuwona full recovery twayo mwaka mulamba. Awo natokola. Olyawo otudde. Olya buli onywa bunywi olaba bulayi basawo. Kubanga kyangu nnyo fa. Ngamaze gikulako bulungi nnyo. Nobeerawo emyezi 2 gumu n'ofa. Kibakola nti batta immune system yo. Okitegeera. Bagitta. Kati omuligo gwe lwanako gutya. Bagitta ne bakutamu obusomwe bw'oli obulamu. Kati oba oli obulamu bwe bukola ki? Immune system yaabo. Bwe buzimba naawe bw'ogattako. Okitegeera. Kati singa obeera nga omubiri gwo munafu. Kubanga oli munafu. Awo oyitaawo. Tegeza bakugiramu ddala obusomo obyo. Kozo osoma obeera wano Magumba. Bonna abujjamu completely. Yes. Simanyi wa bujjamu process yo simanyi bwekolebwa. Some painful experience. I can't imagine. Kintu kizibumu. Mugenda share bus bonna asangibwa osonde kamulanga lakumone titawonya sikosero musomi wa duwaye. Sangibwa mukono seta. Namba isimu eno genda ogereko naye mwe share bus ulambo ntabuseke ntambula bulungi business bintu bikuba ennyumba Alex 0782 36 75 99 0752 74 35 83. Share bus tuwe ku cent twagala football team oje ajja mwira mugatwe mtwala ati singaza twaga tukwase ticket tuzitunda bannaye jamba kubagaga ticket ngenda bagamba nyanya kutwala ko wa biva leero batugenda kuyita yokko genda ku biva organic and natural product basangibwa omengo opposite Masengere 0752 60 2427 abasajja mugenda gala ka wake up call samba woni musonga zo mu Kisenge amagumba agaluma bingi nnyo ajjanjabisa butonde abaka balongotse engato aba Ideal Snake Care basangibwa Uchira opposite Rwajjala Road opposite Primary Station balongose engato batunga engato webanga yafunda nga ajugula kiro yagaziwa ngokyajagala batunda sole obuguwa byonna byonna bilongosa batmanyi ku office ne waka bali ku 0770 523920 beba Ideal Snake Care genda balongose ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Twine Jaden kano kakuteke katabo ndako save Jaden's life kakano football match tournament yana baya February njuka nalema devastation yes naye kusinziira twagenda tubikola ki tubiyongeza tebazicupula abanga nga bafero nas ogazikola otazicupula otazicupula kati simanyi naye ekiko kyazigula zigwewo nanti bajja zigula nawe taaga akasikani kana akazi scanninga wabira akantu akasikani batola oli agenda gikwata bwati omwana agenda agikube agiguza kunasa asoka agiguza abantu bokunasa wonna bonkedde kawo akeke jeje ni kazi nyiwange ticket tutaso omwana ono bazigule abantu bajja agende ni yakoze sente katwagala okole ticket nga so kasikana nga kasikana kaba kakolawo nga wajja tugiscanningira wali pupupu naayitawo kati zo sis tebaziscanninga zino no si akuscanninga nyango chupula no kati tugena kola bwe tuti tutunde zino buzigwewo tufune endala zino bwezigwawo zitundako bufuna zigenda baza scan kana katabo kameka konna akali wako
kalimu emitwalo ebiri ebyo oba buli buntu. Buli 34. Abo kabusukamu. Buli 34. Obwe? 34. Emitwalo 68. Jono gina jimpa anti jukira. Fano kaga 8. Nayo gina kumpa konka 8 nja gubanja. Nana nja gubanja. Omusawo yagamba. Omusawo muganda bwe yagamba. Akati. Nada njagala. Njagala laba. Ninakwata kapapula ku weekend. Ola. Njagala ni kwatira kapapula. Ngenda kwata kapapula. Kana timu zengenda okwata. Lero waliyo omupiira. Njagala kwatire odd. Tata je. Zonna. Sigoli mutabani wange. Sinza kuleka omwana wangu. Tata wange alinga tasima kapapula. Nawo timu zange ono twabisiko. Ogenda kwatira odd meka. Eno waliyo nana kati jasambira. Eri ttake basamba leero. Kande bako ngada mukuba nnyo. Agaluzi 2. Kiregeza n'omulala genda baluzi. Tugamu magorogoro. Ono France Lens abadde akola atya. Ali mu kyakubiri. Nenda kwacha odd 2. Kati buliriza. Manyi njagala gwe osondeyo. Ne Shami mwagenda sondayo. Oshegera. Abantu baleme kuwuliranga bokka be bakola ki? Be basonda. Kwani Kasuku yakola ki? Kasuku yaleeta sente ze. Naffe twasonda. Twali ku live nga twazina mazina. Nga twetentebula. Njagala sente zo mu mpeke. Ne Kasuku yaliko teyazina. Nga twazina. Kasuku amanya mazina ge yazina. Nga twetentebula. Anenganya ne mukyala kano kameka ka nkaga mu 8. Kano ngenda kagulako. Ngenda kagula nkairi birenze kennyini. Kano ngenda kagula kana akataboko. Ezo ngenda zikuwa. Akawede. Kano ko kale kana kavuddewo kanene. So bannange soko some namba yo. Eri 07. Bali mukula akatukwe bali. 076. Gatuna landa gawa kutabukira batwa asamidde. Akashiraba abone tunabata. Tunabatabukira. Some namba yo. Debbe jagiteekawo abaga namba ya Jaden. Okuwandisa timu yo oba okwagala okusasula. Oli defender debbe okuba namba ki? Ruha. Okuba namba ki? Bannaye tunya basayi bamu. Njagala kola timu. Onya gomukoso ofuna oyo defender. Oyo defender ogenda samba. Oli refu? Mboli refu. Ali wa refu. Oyo posi mbuye refu. Mukwano nnyo. Njagala timu bannanga bwe bamanyo samba akapiira ng'obeera mu kisaka nga kunza transport. Ng'obeera mu kisaasi kyanja kiwatule naalya. Yes. Kuba ku 0705 271973. Timu yantu ameka mukaaga mwenda. Timu ya tegenda bea 12. 11. Balina okuwera. Balina okuwera. Timu nyingi anza okukola mukaaga. Zigenda kuba nyingi. Saakalo samba akapiira wegatte ku Shalom 256 Nation. Bo omuntu omupiira. Tula kwangula embuzi. Baladdewo embuzi kimeme. Kati kano kaaki akasirimu nabwo bulina. Nedda kano tekategeeza sirimu. Kano kala kusirimu. Kategeeza end. End it is a sign of end. Enkomerero? No. As in ending something. Mukomye ekintu. Okukomya. Mbadde sikamanyi. Tokubadde kamanyi. Nze nkala kunakulwa sirimu kano akantu kano. It's a sign of, you know. So kantu kaguze kati mpola. Damu some namba y'essimu. So number y'essimu MTN is 0762 53 40 32. Airtel is 0745 519620. Abacha contributing nabagala ticket abagala okukwanisa team. Ndaba fei bambi awo ngateekayo save my happy. Yeah. Fei mulaba abo bambi. Netwe bazana wonna akuberedde onda stars. Nabye Zaira baby ngakupostinga. Ya postinze. Wow, she's your friend. That's beautiful. Zaira baby, she's my friend. Zaira baby nam text nzimuga Zaira baby. Tickets are out. Zifkoze echi zifulumye. Zaira baby hadda ateka ku status yagambye abantu tickets have sold out. Zaira. So Blue family, thank you so much. Zaira, thank Zaira you. baby. Yes, postinga bambi mwana oyo. We muwa posta atekayo. Neko katekayo. Koko mulaba DJ kati dan DJ. Hane gwanga liba. Neko katekayo. Koko must shine. Bamiki batekayo. Bamiki seems too funny. Wonna no bantu bangi. Yes, cause basosi. Brother bwabagatta. Kichotegeeza. Ati twayinako buzibu nsina buzibu kubanga. Nayo kavidio ka January. Na uvuye bwange. Shame is not funny. Omuntu wa bulijjo. Naye Bible yagamba byamega mubireke. Kandi maso mukwano Lugave Herbal Cough and Flu Syrup abaina senyiga ekifuba olakira emimiro na lubwamira mukwano genda mu pharmacy oba drug shops. Ale bali wa Uganda. Enjo abanyaganda ebitukira bagaye mu Lugave Herbal mubanje mugambe mulete akatwa National Drug Authority mpola. Atono mukwano Lugave Herbal
ya bujja bulango buno Ulcer. ngene tukole abaina ulcers tugamba kusiba mu February awo tosubwa mpera Ramadan gendo sibe gwaina stomach ulcers heartburn ekiketo n'abaina bloating okweba jagala bwolya lumonde olire ekiketo bwendya matoke ekintu mpira kinketa gendo ofune Lugave Herbal Ulcer Syrup ejabba ekuyamba genda mu drug shops ne pharmacies zonna eziri mu Uganda ebweru wa Uganda emito banyagandi kwebagaye mu mpe Lugave Herbal Syrup onona namumanyiye amanyi agaluma owunya akamwa osinova sayi oya ludda lumu bwoliyo ebyo abanyagasa nyalala genda mu pharmacy obadde kyobagaye mu mpe Nana Herbal Mouthwash ali ebweru wa Uganda emito banyagandi ebituke bagaye mu mpe Nana Herbal Mouthwash tuwa tuli awo Jaden ng'ogula emmotoka kongula yeri nedda bagamba Escalade ngamba Escalade bampadde 00 isi nebekane banteeka mu kikawunda uki hybrid ne kawunda okunyumira era omutego gulinga kawundo ai aha kuzoli mudwadde ate na era omuntu ayogera kwa mukama akebera mitima ne kakalona seba kola akebera ki mukama akebera mitima it's okay ebyo motoka bino jeje nibitandika otuko kulangira mbo waguze motoka basente no just kala abantu abagala okuza account be batandika ebintu ebyo olaba ekyatuukawo wamma gundi wamma Shalom abantu abo balina empisa embi babi olaba gundi olaba campaign naye kyagenda mu maaso n'ebintu bingi nebigibikka Twachogera nako. Yes, abantu we bafumbirwa, abantu we bewasa, abantu we becha. Mulwadde bwo. Gwe bakusiba bovaayo bakuleta mu koti boddayo mu. Babula Jaden yasamirira muri. Omulala bwalangira exiwo butamugamba kayira biyo. Ebyo byonna nga bibikakka. Babiko mulwadde bwo campaign yo ulira obulumi. Campaign bagikuba. Bagirwana campaign okukka. Tugenda ate mu bululu. Bagenda mu bululu. Obona ngo obute wandi badde ubi nange juka we mba mudwaliro. Olwo kati yampadde nerabiro kugamba banange. Nina bigamba. Wale bali banonyeza. Nga banonyo okunsi we bambira mutamukyala wa. Wagira mu silipa za lodge. Principal wa Nup. Chagwani center mu yankubire simu. Ngaga tugende yali mu Northern Uganda eyo. Nenga akuwe esimu ngesimu yange eri mu code. Nga wagitadde mu code. Ngeri mu code. Nakuba. Kaba yanvaako ne Miki nankubira. Miki wine. Nanga mukula dda kunoonya ngagala kuyamba ku Jaden. Netukunoonya ate bakyekya nange bankwatira. Nawe de kwa nali ate nkutwala ate. Gwe yali alito. Ne bambi Bobby aga kukola ki. Kufunya saka kati bizze ate kataliwo. Nga taliwo naye kenyintu tumulabake nali tumulabake gundi. Neno nawe akuloga tatudde. Omusajja campaign yo nawe yewadde yo kuyamba. Nera nzikiriza nkubanye simu kansoke ngura ku HM obazo okuse. Campaign bagiri bubi. HM Miki wine bambira ngamba omusajja omukulu adda kubira esimu tokwata bane naswala omanya mesinga. Okay. Omanya mesinga simu ya Bobby kyesegeza. Bobby mesinga. Sene campaign twagimala dda. So munaye masotu wa ebisatu. Kati nata kwa disitaba okona gabo gambi omwana ono tumukwatireko kiba kiwojja ekyemu akyebase buno obudde banakufa bakeera ate kati yakola ki munabo ambi so munaye anaddamu nakuba. The campaign was sabotaged by prevailing circumstances. Kati we bagibikka munaye kati nawe nva mudwaliro nali busy okitegeera ngawo test nyingi ezokukola za appointment basawo biki kati nange kenyini ngandi busy. You up and down. Yes. Kati ate olwo ngologika sina nabudde bukwata simu ate kati ngenze mudwaliro bweliti ate nkoze eki ngenze mudwaliro bweliti ngebe nate bikola ki tebiriiwo of which osanga bana abantu kyebali bakola ki kyebali bakwagala kudwaliro balabe ngofa kyebali bagala of which tekyakola ki tekyatuukawo so kati nga nina byendimu natesize nkola biki mwezi wiki in fact banfumita emirundi nga 50. Ndambijukira nga tuzo kukyalirawo banfumita olwo ngolo nno banfudde mmese buli ati gotuuka kakufumita nga byendimu munnaye kati ngataka kwata esimu gama ati kali ali tutuuse wano nga nange sigakola ki sigayina munnaye tuba tuli awo ate ebyo bululu ne bikola ki ne bituuka nga n'abasawo benino laba bennyini bangamba tulina obululu buno bukole ki bugwe ngona wasonda sente nabo bekyanzi bageke tulina fo bululu bukole ki bugwe cause campaign nayo n'okugika bali bagikoze eki bagibisse tuba tuleeta strategy awo nugamba why ketukole football gundi ketukole marathoni
emisinde misinde najiwa kanya ne bagana naye ekyokudduka ekyo twagamba katongo akatongole emisinde tugireke era misinde ekyo bagenda gikkiriza kuŋŋaana abantu awamu biki kiyinza okukola ki okugaanamu naye munoonyeewo engeri enki endala so kali wakati mukunoonya engeri endala nga nange wenkyewuba muki mu ddwaliro waneeno wanawali munaye bwe gundi yali president wa Twitter bamwita Nova najja nanga naye ninawo ekirowoozo lwaki tukola charity football match tumaze bitika tubyala ininze gena bba wano buli kimu tubukinze ekisaawe bikyona buli kimu tukikoze obulu nga baga kali tulindo obulu bukole ki bugwe nga tetulina we tusapushingira tetulina we isa poster okitegeera abantu bonna bali kubunkenke ani akawangula ani akafiirwa kyekiddako nga biwedde ebyo nanga zisechuyizikola ki so kyovola nakwezanga poster ng'eriko date zaki ng'olwo tugezaako gatta ino date enaakola nti tejja kukola kusinza kino ngikibaddewo eno enaakola nti tejja kukola ki tejja kukola kati neera nga tubikola tusirise ovuki abantu kye bataasiima bayi bamanyi mu kusiriikirira ennyo olwo sente tuzikola ki nzirya nzimalawo okategedde ne bagana neegasse n'abansondera abambalira omuzannyo tulya ki tulya sente toba agayi nawe njagala osondeko baleke gamba nti mwabambalira omuzannyo temwasonda okitegeera nga bwe bakitwala kuba bwe bakitwala kubala muzannyo naye kasita namwe muli bazadde tokole mataata bali gukubalira nedda kati nkole ntya nedda leka nkolime mukama wange yenna aguyita omuzannyo nga bwe bambalira muzannyo nga nno nalya sente kasita nawe oli muzannyo naye bw'oli muzaalanga tuulanga ne Kasuku ne Shalom ne Zubeda bagukubalire no kati ate nkole ntya olaba Bayibuli egamba olimira okwesenga ogaba omukisa bwonna balangiriyako omukisa buli akwogerera ekibi olaba nafunye obuzibu nze banjogerako bibi okitegeera bwe neewozaako bagamba omwana ayogera buki bubi tebaagala neekole ki neewozeeko bagala ofe kisiiri bakuttire bituufu la tayogera asirise bituufu kyokka buli wensi bwenjogera weeti bagamba ayogera bubi ekisinga okunnuma abataasonda be bampaana okwogera obubi abasonda basirise tubaleke abwadde tebasonda osanga bakyagattagattamu tubaleke tosagatta kuba September mpaka kati so kati how do we save Jaden kati tukola match kati match tumala tufuna date yenki endala ya 8th March jolaba ko onakulwa abakyala njabbalwa Sunday nfa tujja kulya Sunday Nation okategedde tujja gikolera nja kuganya bakama bange macha tukeerawo Sunday Nation tugikolerawo Kasuku Frank Antambi Jaden saving Jaden sawezi ekyo tukoledde nno kikola mukoledde omulimu kolerawo Sunday Nation tugikolerawo nyinyi awo so kati wakati mbikola mukasidise bantu bavudde mu bbanga batandika kuntimba mu mamotoka ekyemotoka ani akitandika kyemotoka gundi simanyi nina basagala bogerako sekinnoomu kubanga abaana abo bakuza akawunti abamba TikTok bapya ba YouTube kiri mba TikTok andowooza teri YouTube asobola kugalira siru waliwo n'ababyogedde twawalabye tonna balaba bani Jegonyuka gwe nabako ye bekutte ekikosi kiramba bali abadde abana abo bapya bakuza akawunti bekutte ekikosi kiramba nakwe nako omusajja omukulu ng'agamba ekintu kyasajja Jaden kufa namulaba nange I was like ngamba okay do you know someone sitting like for 5 minutes yes kati ngali mukwogera Jaden niyo ekinzo mutaasa kufa naye nga musajja mukulu bwatafa awedde ameze n'ekiwalaata muzadde naye galanze tuva agamba bonna bazadde bonna muli bazadde ate mu myaka ate nabagambira mukisa mu myaka olaba mu myaka tukasalimira ogaba kikole mu kulangirira mukisa mu myaka 5 okuva kati anti baganze mbakolimira mu myaka 5 okuva kati singa tetusoma kimala netutakola netutayigirizibwa kimala buli omu agenda kiro zaako ani nabagambye talinga siriimu nti olya mu kusiiga neddo tuba bukusiiga weesiima na muntu wo ne mukola ki ne mutondawo omuntu atonyizeemu anko ne mutondawo omuntu kati omumala omutonda aye nno tubali digenda twagala lifuula na tteeka wane Uganda
bantu bekebeza musooka bakebeza ne bachachi ngibipapula ebimujja nabyo okitegedde awo nkuwagira kola nicho kiveeyo ate ebintu by'eddiini amaddiini gagira nnyo ebintu health issues bazitwala buki lightly bazitwala lightly tanya bonna balamusi balwadde ba siriimu tubawo nedda waneno manchi n'ekintu tekiringa siriimu okimanyi nti asobola okukoma ku ggwe kasa nekumanya kambe ne siriimu wange sigamu muntu mulala yenna oba ozaala ng'olina amwanya ageebaka ku muntu tebukoma ku ggwe kitegeeza emijiji etaano okuva kati 5 generations from now 5 years from now 5 years 5 generations. Have you tried of seeking for help from the government? Yeah. Government yerieta nanti kati najjukira nina abantwalayo kati n'abantwalayo naye munyaye balinga abatagala kuntwalayo awendi bebe kuli yakola project ye bebe kuli baga yatuwa milioni 10 natuwa ku sente bannaye yayina byeyantuma nimbimutwalira n'abako office gyabitwalamu ne bakkiriza tuwa obujjanjabi of which is a sente okitegeera kati waliwo omuntu gwe tulina osisinkana akola ki naye tetumulabanga kati yalina okunkubira eki bebe alina okubira essimu yes kati of which kati saaba buli oba sente zazo batezinnajja paka nga maze zikola ki nange zirabako so I cannot assure you nti campaign tugikome wanene kwa ali abasubize sente bayinza obutazikola ki obutazireeta okitegedde so that's why tukola bino byonna yadde oli abasuubizza ne naawe okola ekikyo okitegeera bantu kulema kutekakkalaba nti oliwe yalema gwe n'okolawo and it's not good to count your eggs before they hatch wali yagalula baketa kulula nga tobala majiga nga tagana yalula toyala bwana bwako kubutana yalula oge bagamba amazize so oba oli awo nga bagamba aguze emmotoka ngamba munayi naguze emmotoka oba kusanga okulaba mu mmotoka simanyi nini mmotoka sijjuka kunda mu mmotoka siyenta teba mmotoka naye msiyenta tiyali mmotoka just a means of transport anko kutagala kulinya boda abasiyenta batonda ku sente abaki abasiyenta no si yange antu ali abatonda ku sente nga bavuga siyenta it's okay sente si mmotoka bantu balungi nnyo motoka in fact siranga motoka nungi linga siyenta ebanga lindabide siyenta buli wenjitulamu ina comfortability ebanga Range Rover ina engeri gye kunyweza kasalamu njagala siyenta akuchaire ddala gambo olaba siyenta ojitulamu ina engeri gye kunyweza siyenta zo ziraba zamaka za sako praise God did comfortability ani yali amanyi nsanga abalokolenga yakajigula nga kulika ennyiririza Katonda imsababu okubajja mu nfuufu n'abarangira tusiyente mabeke Jeremiah tatudola 3 I need a plans I have for you yobu abiri mubiri abiri ne mu maaso n'atekawo sala za maama banai awonofuna kusente y'omuntu wasiyenta abo be bantu baffe munayi ne kati bagenda nyiga obusungu bwe balina bakusanga mu siyenta gwali avulumula yali agivuga sekintu kyabawo mwaguze mmotoka yes kasita baginda bambwe bati nali ngenda ninya boda kiba kyenademba gamba kyabasanga ku boda tebayogera au tebogera mefo kwati bagaya neto in fact me I would suggest senga ku sente ezo zetuba tukola mu kapiro baki ofunika kamuka kakutambuza okitegedde me I would suggest that boda jentambira ko budde risk nnyo enfuufu because katola nino kwambala mask wala mask eno bajinzi bandagiro jambala singamba netolodda muntu asukka mu nino banga njambadde ate abanywa enjaga era no kwambala mask kati kubyamu ngandi ku boda either zina babili of which no kusamba sissa aboda akumiza embozi owayo buli ebya jeje ntamanyi mbuye na abansanga ku boda tebogera basiri na abanda bamusiyenta enkadde gyenvuga etali yange je newola bebanjogerere nnyo sijina pa osanga musanga mugamba nze Jaden seo zaako mugafande pamiti yo sijikola ki sijina nokwata mukawaligo naye ndi mulwadde nenda mu ddwaliro ndi mulwadde nedwaliro ngenda mwawo
naye baninze mbwangu mateeka bakikirizibwa andi nze basikirizibwa vuga okitegeera naye kale njivuga la kwampita mukale mu byalo eyo tasumbuwa baki basirikale munnaye Lwaki mami si yakuvuga nakufunya driver kati olaba ebyo byonna byonna kati ebyo nanti kati olaba ebyo byonna byonna ebiraba ebyo they are all expenses singa nkwatako kwata w'emmotoka oyo agimpoze kumuwaayo ekizike ninga takufuna driver n'amafuta ngasseeko jjugulira amafuta tegesenza munauganda amazzi kolaki manzi maziyo kitegedde kati nange mmanyi vuga yevuze asinga n'atekamu amafuta n'azisevinga nekigwa tibayiko tikiinako buzibu kwevuga ate n'okwevuga nali neevuga kuvuga nali manyi saakigamba ngompakanya nali neevuga kuvugako nalinga mmanyi bino nanga tebinnabaawo wabula kati obudde bunene babulira bubi bubandaba nga ate nkolaki nkikola nomugaye twatuuse dda yasamirira eyo babanga abagamba siina kikolaki obulamu bwe banteekako baagala muntambulize mu bulamu obw'obunkenke obw'obuyinike nga modo music wabuyita segedde obw'obuyinike bwe bansanga mu mabaala bannangira okulya ssente zaabwe kyokka n'amabaala oli ajja kyebuuzo oba okima ki mu bbaala noli nali ndigendamu just obulamu bwange oluli eringawo nali ntambuza obulamu bwa bulijjo tetwabeeranga ffenna tetwagabeerangamu twadigiranga okufa obufi nakati ngenda wa Josted nabagambye ngenda mu VIP amazina g'engendo kyenkebula bagulidde gundi ngenda nfuna engeri gye ngifunamu naye ngenda gendayo naffe tugenda kubaayo amazina g'engendo twakoze ne interview ne Josted agenda baayo ku Sunday amazina g'engendo kyenkebula obbaga kasa nti kino ekintu kye mwagala okunzijjako kintu ekikyankumye nga ndi mulamu. No, me I want you to be happy. Naye tesagala all I want Jaden, I don't want to waste your time trying to prove to Ugandans. It's only a few. Nati kati olaba kiriwo ekityo olaba. Obudde buneeno. Ebyo ebintu byonna biggayo ebyenkola. Bye bintu byenkola mu bulamu bwange wabuki? Bwa bulijjo. This is my day to day. Naninga kola obulango babuzijjako abobola. Iyo akolanga obulango bw'ettaka. Obulango bwennyini bakwatane bwennyini ne babukozesa okunnwanisa. Gumwagamba okufa wonene aganya okufa. Oba sente baso. Ezo comment oziraba. Ona agamba ingo oganya okufa. Ngoganya. Muri oba oliro oche. Kambuze nga mnamoli yabuza mama wa Kamiri ngaferi. Muri oliro oche. Kambuze nga mnama oliro oyo. Muyo. Jaden bola comment ezo muri agamba Jaden aganya okufa nani. Watugamba emyezi 3. Lwaki tofa? Muri njiraba. Don't you get kati njiraba? Heart emotion. Ngamba why kasita nawe oli muzadde. Nabagayi buli omu kasita bango oli muzadde naye nabagambye gwe ozaala omwana nga mulamu talina adde wa muluma. Talina adde omutu ogumuluma. Talina adde nti olumuluma. Wallahi family osabe. Abantu basula batunula. Kadi mwana wozadde mumpi naye wamutugavu naye. Regardless of the color and the height. Gwe kasita omuzanga mulamu. Wallahi webaze Allah si kya buli omu. Si kyaki? Si kya buli omu. Naga ffenna tuli bazadde ekiri ewange kyonna kigenda kujjeewo. Abamu ku TikTok benda kwogerako naye manyi bakyalibo abagamba lwaki tofa. Nga baani? Tekuyasa kunjogerako bwatyo nga kyali wange. Simulina. The no mumanyi. Si kyali wange. The no official. Si kyali wange. Pozi nga yagala bba. I thought you naye si kyali wange. Just mwemanyi bine byakazi mumanyi. Just mwemanyi, yes. Toyimanyi ebintu bya social media bro. Omta acquaintance. Taba mukwano kujja singa mwemanyi. Yes, aha. So. Checho. Tonna mmotoka. Sirina mmotoka yo sijina bannaye. Tonna gula mwagala jimpa. Sente zaffe wezirizo zitwasonda. Sente zo weziri. Ziri mu mikono mituufu. Nene bwenkyogera tebawulira. Balinga abatagala. In fact oba balanga abatagala sente zibeewo. Okitegedde. Manye omuntu akkako ekintu ng'alinga ayagala oba okikolera eddala. Abagalo gyo sente zibalagaawo. Kyotagenda kukola. Sigenda kukola ate bw'ona ozijjayo obajaga ndowooza omulaba kati sente azeekwatisaako butambi. Sente azikolera ku showbiz, sente ze twasonda. Wuyo ali emmere ku sente zaffe. Juzi nali ngula mazzi nno gammeka ga 10 kazi nangamba oli ku sente zaffe okola shopping. Shopping ey'amazzi.
Shopping y'amazzi. Bana Uganda shopping y'amazzi. Agenda 200 agalwenzo. Kyagala milioni endala 3 mmeka. Campaign ezo gane njitwala ko Twitter nga manya abayo bategeera naye nabo be bamu n'abeeri. Naku X no dia. Waliyo neera comment yagimpandiikidde. Nanga abanayi. Gwe tugamba ogenda fa naye mama. Lwaki tofa? Nunga naye. Olina akigamba lwaki tofa? Lwaki tofa? Kagwe binzo otakuluma ne don't you think biruma mami we yebambi ng'omuzadde ng'alaba abantu. Nabagayi kan namgayi nze ne mama wange. Nagayi tulabye ebisingako awo. Kitegeera. Tulabye ebisingako awo. Aye ne bwe nnaaba nfudde. Mama wange tasayimirira mu kamera n'agamba uliriza. Togenda kufa Jade. Uliriza. Ne bwe manfudde. Notogenda kufa. Mama wange tasayimirira mu kamera n'agamba na Uganda mwe muso omwana wange. Ekyo nkira musi. Olw'emu byayogedde olwokuba muyogeddemu muso omwana tasakyogera. Naye nga soko ekyo togenda kufa. Nekyo kyofa sigenda kufa. Waliyo bamuza naye mwe sente ezo zinaawera. Zijja kukwera mu linnya lya Yesu. Simuna mu linnya lya Yesu. Zigenda uwira. Ati mu linnya lya Yesu. Olaba ekyo ekintu. Mulimu ebintu by'otandika nga w'okitandika tukirekera awo. Stan tagala omalirize. Ayagala kikomaawo, ye Stan ayagala kikomaawo. Awangula aseke. Osegedde. Kampeyini ene egenda mu maaso. Ne tunatusambye omupiira ne zitawera. Tujjira kwongera. Tujja funayo kikira. Tunaaza zi taxi mu paaka. Aliso tutafute mpaka za ludo. No tuziteekewo. Paka za ludo kuzannya matatu Chelsea. Tuleta abali enkwaccio baganye mujje muliyo wanaawo akola taxini. Taxini esinga obunene. Abwe wonna nga tusonda ki? Sente tulina okukulemera ko. Simanyi wajje tugenda kukoma na kusonda sente ne tugenda wonna we tugenda oba tugenda zijjawa oba yonna gye zinaba zivudde. Kano jabyo gya kansalira omugagga wange owa Nana Herbal Mouthwash mbadde nkusaba omuntu twakolanga naye omumanyi tuguleyo akatabo kano ka 668 kano ka Nana nkusaba buyambe tu saving Jaden atagese tournament y'emipiira nga 8 March mbadde nsatuguleyo kana akatabo then omugagga wange wa Beaver Organic and Natural Health Products osangibwa Umengo zatutase Jaden tugule kana akatabo ka 668 tukagule tubenga tumukwatirako abenga atereera mugagga wange aliwo omulala awa alina ku sente bana tubageninga mpola n'obulango naye okola greatekeza 2,215 mpola bigambo Jaden byagala osembyayo byagala okwogerako ngambo benjagala okwogerako benandyagadde okwogerako all my dear Ugandans twaye mukisa guno beetondera twaye mukisa guno beetondera munansonyiwa obutaba wange update nawe muzikola ki ngawe muzaagala awo kwe kwavudde ebigambo by'okuwanuza nti naguzeemu emmotoka muki mu ssente zammwe ate njagala nga tonaba kujja mu inbox yange muna Uganda ali eyo kunkolimira nga naguze emmotoka bamanya kujja mu inbox direct najja wewe mukyala yankedde naŋŋamba naye obonna obulamu bwo bw'ozannyiramu bw'oba waguzeemu emmotoka nange omwana namwinako omulwadde nanfaako ojja kiraba abakola social media twemetambuza amawulire makyamu you clarify nsaba first verified amawulire beera nabukakafu nage katonga nga tonnaba kunkakasa nti naguze property bweti ne bwenti njaga nyina obukakafu wajje nagiguze iddi sente zaayo okitegedde za property eyo nalwaki netubayo omuntu yenna ng'atunda emmotoka kubanga wali famire abanya emmotoka nga nyingi tuwe emmotoka emu etwale ng'omwana mu ddwaliro soke ntambuzeeko obudde kati tiketi ezo oziraba olaba kati nga woozifunye nina zitambuza kati ate gwe omulwadde gwazitambuliza ali kati nkole ntya era nsambya n'emirembe mundabira ku dduuka ntuuse apo furniture we mundabira ku dduuka mba ntuuse bebagagga balinamu essubi bokka nina n'abalala bangi bannaaye gwowo nga weegombye okugula ku tiketi wagenze kwadde ku Ggundu wani Hajji Amisti Ggundu eyo yonna tujja tutuuka tulina otuuka ezo tiketi nno oziraba nagaye zigenda kuggwawo then tufulumye ziri ezaki eza scanning batuzeetaaga nana bajja ziiya zino eno mpola so ladies and gentlemen njagala obeetondera
olw'obutaba update nga muzikola ki nga muzagala munansonyiwa sigenda kuddamu kukikola obudde buno ngenda bamba wa update ku buli kigenda mu ki wabula ngenda banku wa update ezo zokka z'olina owulira si z'oyagala okukola ki waliwo oli nga yalina kyayagala owulira wabula ngenda kuwa kye weetaaga okukola ki there are details that I'm not going to dissect or to discuss just because of my personal privacy weewunya kati omuntu omulwadde gwe tusondera lwaki alina privacy yes kyokuba nti wasonda erina okukola ki nobbaawo n'ebintu ebimu bye ngenda obbagamba just because mulina obbiwulira ebyo sijja bibagamba kuba munda temulina bikola ki biwulira era beetondera okuba nga tonnakufa mbeetondera kuba nti sinnaba kufa nga bwe mwagala nkole ki nfe mbeetondera n'okuyisaamu ebbanga lye nabawa n'essifa mwelyo bbanga notoseka mbeetondera oyisaamu ebbanga lye nabagamba n'endiyisaamu n'essifa kiraga mba disappointinze mbayiyeeyo nnyo mukitegedde ekyo kiwedde kale then n'ekyemmotoka sinnabagula ku mmotoka ate nga nkati tukyali mu mbeera eno sigenda kugula ki mmotoka ezo naye sente waba ayina emmotoka gyagituwe kuyambe ezo sente zammwe si zange bwe mba muzinnangira nkikola ki nkitegeera ne before njantangaazeemu katono ate naba kusonda lindako nnyo okusaayo ekikyo basibemu cause waliyo abaasonda ng'agenda okyogerako n'obulumi obukole ki obulabe sente ze tuziyina okitegeere naye bwe mba sirina kikumu kyo kye nali nkutte njasaba abamu abo tubaleke just abamu kati abamu oli ali kanya simu ye ana gwagoberera gwalowooza mbu ategeera ate yayogedde kati abo tubasonyiwe tebamanyi abamu agamba ono mbadde mugoberera ono gundi kati abamu kyalaba so sente ezo zammwe musobola zinangira nga we mwagala which is okay nabagaye wano wendi mbeera gye nimusi kyagulako na saati anti wogiguliramu tebamanyi oba oguze muzaabo oba muzizo ziba zaabo booda ngirinnya era ngitambulirako leero n'enkya ne luli sijja lekeraawo bw'okuba kwennyonnyolako nabagaye ngenda kujja nennyonnyoleko leero n'enkya ne luli mpaka we munaatekola ki we munaakitegeera kubanga nalabye nti gye nkumubuto ennyonnyolako abaagala okutta erinnya lyange abaagala okunjogezeeko obubi eri abantu bagenda bakikola ki bagenda mu maaso n'okikola but do you think it is worth it to give them your time ngona kyetaagisa nzinange kyetaagisa Jayden kati olaba obudde buno eno sirina mutu gwe ngenda kuddamu kyova bwe mba mbaddamu sirina mutu gwe nziramu nti ssekinnoomu okitegeera mbaddamu kubanga mba nkimanyi bantu bangi era balowooza ng'oli wakoze eki walowoozezza okitegeera just mba nklarifyinga obudde buno kye tuliko kya charity football match era nga yokka gye ndiko yokka nkujjukiza nti gye ngenda okukola ki okupushinga ne bw'onooba ompe mudde ekigambo ekinene bwe kiti ng'onjogeddeko ekyemu kinene bwe kiti ezo entalo nina abagenda ozirwana abaŋŋambye nti gwe zino entalo bwe ziti ziveemu kola ku charity football match gy'oba olanga yokka entalo esigadde zikole ki zireke ffe tujja zirwana kitegeeza yenna ayagala okunjogerako nananjogerako tonsuubira kusinziira wano nga ku Shalom bwe nkoze nenkukola ki nenkuddamu sijja bajja kuddamu ennaku z'omwezi nga 8 egenda bba olunaku lw'abakyala jangu ku Yes Center ensambya atamanyiiwo olaba no ku KFC ba ku Shell ey'ensambya awo mabega awo wetugenda okubeera tiketi eno ya $200 osobola okugula akatabo nammwe amasomero waliyo nezeeta nwaya akatabo ngenda kukitanako okagule badde nsaba ofugule bambi bugule olaba check the beginnings at home nzenza mutabani wo yekka gw'oyinawo ate omukulu nno wallahi ffe tugenda okusiba pampa ng'okadde hayenze wallahi nga nkutuse amaanyi mannyo gampedde mu kamwa tunulanga Franka Ntambi olaba kati olina ekirimi tokyayogera bulungi ng'oli muvubuka nkubyamu ng'okadde ebigambo tugatandika obikwatulira nga tubikwogerera ategeeza kino ayogedde bw'ati ayagala kino so munaye enviiri ezino eza bbulaaka ze zikolerera enjeri
Akatabo kano mbadde nkaguze naye. Nedda kagule tonyiga bwe buzibu bwoyina entondo Shalom. Awo kale twawukanira. Omulwadde ate avulunza omugagga. Katuguleo katiketi kamwaka emitwalo. Tuwetondera. Bwana tukayija katabu tukaguze tukimenyeewo. Katuguleko tiketi yemu ya mitwalo 2. Olw'okuvoola. Gigulire Jayden. Yekka yabajja. Ngenda gulya Jayden. Ajja kujja abeewo. Genda otaase baabawo. Nze nalemeddwa. Twagala kudda tugenda tuguze rooti. Naye ogenda bba mulamu Jayden that I'm sure. Bana abaala negative ne toba amatu. N'obulamu bukyali bulamu. Nagaye Shalom tewani ne tuwasa ku. Do you have plans of okuwasa? Ofune mwana muno? Nina. Oyina omuntu wo? Obusofa siina. Oyina toyina? Sirina. She's on and off. Wallahi sirina. Sirina. Nenga wanjagadde okuzaala? Kuzaala kugenda kuzaala. Ewaffe banjagalamu abaana 10. Bakwagala abe amwe kweli? Banjagala. Bagala abaana 10. Nga nze mbazadde. Nembabuuza. Onafuna mwala nga sikaliya. Abaana bate balina. No banga tayinaamu yadde jini embere. Abaana bo bate balina. Baba balamu. Strictly. Okay. Kapwa kati ngeje baba tutte jini zange. Baba kawi. Baba ina abaana. Baba kati ngeje baba tutte abaana benzadde ngeje baba mu jini zange. Bo baba kawi. Baba solo siga. Nyoko tebabusiiga tenki kunnyonnyola. Baba solo funa senga afuna. Baba singa kati ate bo bafuna bakaliya bannaabwe. Kyova yagambye. This education has to be continuous. Sensitization of masses. Nabagambye ngejjinja bakyaliyita eddogo. Sigenda kuwummula. Ejjinja? Mwe Busoga. Baliyita ki? Baliyita ddogo. Ejjinja? Ajjinja gema baali mu Lusoga. Baliyita ddogo azini. Zaala omwana naggwamu omusaayi awo ne baliyita eddogo. Kyote ejjinja? Ebusoga. Ejjinja mu Basoga. Baliyita ddogo. Soga sero? Baliyita ddogo. Bamuzaala naggwamu omusaayi awo emikono ne gimuluma ne baliyita eddogo. Mujja waaweereza. Damosi mwe namba mukyaliyita eddogo. Abaagala okugula tiketi. Sigenda kuwummula. N'abatuwa kasente. Abaagala okugula tiketi abaagala otuwa ku ssente namba eri 0762 53 40 32 eri Manyaga Harriet Nalubowa era nga nze njikwata munaye ne bw'ogikubako. Kijja sinziira musimu gana amangi jafuna aginkwatira. Abakwogerera. Era banjogerere kubeera yafunye personal assistant. Luli nali muina, luli nali mudwali. Yagikwata wiki eyo, nagikwata ne wiki 2 endala mu maaso. Wiki 2 nga sina simu. Nga bonna yabakwata. Namba ya Airtel eri 0745 519620. Jebbi ojjagintera okaposta ngenda kawa jebbi ateekeyo. Twadde ne Kayanja Timothy amanyiddwa nga Jayden. Amanyi twetaaga ssente. Ndatuma ne ntuusa okusasira kwange eri mwana wange omulwanyi wa Shalom 256 Jemiliza jafiiriddwa kulambya omwana we kitalo nnyo. Tuli naawe Shalom 256 ate era njagala okugamba happy birthday eri muwala wange Jackie Kalidaluwa Shalom. Yamukuba sabu bali 10 abasooka. Bambi akamenya ate Kalidaluwa Shalom. Happy birthday Jackie, tukwagala nnyo ddala. Ebigala sukka wano wonya akatalekeka. Tusiibula oli ebugga. Nina kumato olumba tufa kuvuma. So enyemmere y'ebugga. Enyo breakfast y'ebugga bagagga tulya tuti buza luzzi. Chala amtekedde ebugga kova kedo. Dish. Chala emmere atagala ogirye. Why? Dish ya kuwanga yanka. Omukyala sebo she's tall. Apaka breakfast. Amaja is tall. Nkova kedo. Ozabi. Ngo kubugga. N'otagwa omusaayi. Njanywa beetroot n'ebikola bya kedo. Nga tolidde bugga. Era ebugga. Musule bulungi n'emmere. Sinagalya mmere myufu.